okimanyi nti akasajja mu bumpi bwako mu bunaku bwako kagenda ne katwala mu muganda wange Uganda ne kamufumbisa mmere mbuno mbu I wanted to meet my friend kumbe already okimanyi they were already bonking like already bali beria nga bakola ebyo ebintu behind her back you know eshikeze yali tamanyi nti ameetinga mujjawe. No, she didn't know at all. I had the conversation with my dad and he was so heartbroken. He was like, that's really dangerous because they could have done anything to my daughter without her knowing because she was introduced as a friend and she made food and they were all happy, blah, blah, blah. But they didn't, you understand? They were just hiding it. It's just a friend and stuff like that, you know? Ebintu nga bikambwe ze tubadde tumanyi nti biri too deep we bityo. No, the problem I'm having. Kati ekitegeeza bino byonna gundi Kaloli byagamba mbu anti ze munaye batuma manyi ennaku zino saagala bya gundi. Naye kakati bino byonna simanyi I stand for women byonna bya kifere. She's just bullshitting. Musajja I wa want you to know one thing, Emily. One thing I know about her is she does not know the word like the real meaning of the word karma. I don't know if she knows the real meaning or she just says it, but being Miss Karma, you have to know at least the definition of it. Neita chimani. Kubanga byonna byayogera biri the opposite of bichakola, you know. Toyinza kugamba. Anyway, over the years, tubadde tulaba mawulire nga bagamba, oyo omukazi ali abisiyaga, right? Nga yefuula akidenyinga. Naye okimanyi nti nno, oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister yakireeta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala. My sister namugamba okay fine and well let's get a surrogate. Kati okufuna surrogate ono namugamba anze waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki akakasajja we kagamba my sister I know someone she's lovely blah 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 she just wants to have a kid so she can carry our kid for us. Kati ono namugamba no I would not want to do it with someone you know nga friend wo oba biki ebyo I want us to go through the right channels. Oshtegera akasajja ne kasoka ne kabigana kumbe already ndoza bo bali bakola byabo of course. I think they started bonking like 3 Oshtegera but he's handling it so wrong because it's too bigger it's too big for him it's bigger than he thought. Well, he's not handling can have a kid and that's it. He's not handling that kakati ye gundi Kaloli naye ayagala gundi okumanya okay naye alabi yatomedde mazima the only thing that guy has is some piece of plot kaya nesita yamuyambye n'omuzimbiramu akayumba because of course ngabo obimanyi some people like bakola half so if it wasn't for my sister ne sente zalimalize ye nyumba tezali baddewo naye that's the only thing he has era bwe bamukwata mbu bamuzza shiba muteke mu kayumba kako katimba. At the end of the day, she should be proud of herself and she should be a proud single mom to a very nice original Ugandan girl, Ugandan child. Ate waliwo naze bagamba mbu simanyi era wadde but shiba yazadde simanyi mulenzi ate oli alina bawala we don't care ani yagamba in Europe it matters. In Europe abana bawala be basikira ne bugagga bwabazadde ne Uganda things have changed seba abana bawala kakati gundi abana bawala kakati sepo abazadde babateera ddala mbifo naye kakati kati nga bwogambye nti omusajja namwavu kakati era tewali nnyo Talina, and that's the problem. Sometimes I always I told my dad, I was like, you know, I'm very happy I'm not so soft, you know, because I'm sharp. Because of love, I'm blinded. Cut my sister, they're almost going to 20 years, man. Hey! 20? It's a very long time, and she used to be so happy and vibrant, and actually so cute. She's still cute, but love I'm softening, and you know those things of, I love my man no matter what. He was in jail and she still stayed by his side. It's getting worse and worse. Ekitegeeza kyekyo kyamulemesezza n'okufuna empapula ndowooza kubeera mu ezo ssaga. Ebyo byonna era kyobola bati nationality tegenda kujja anytime soon because my sister was the one kati engeri nti my sister is like kinda known like in those communities eziyamba abantu ba cancer kibadde kibakinga up ono omusawo obimanyi. Anaye Jules
olumpadde naye maama nzigweddemu amaanyi omusajja mwavu mumpi talina mpapula uyo bamusiba nako ex convict lwa bisimanyi bino bya gundi byakuleeta bantu segeza ezintegeza Shiba bwati bwe yatomera nga looza agenda kuzaala ka British kumba agenda kuzaala Sweet Uganda. I know it's all talk why I saw your beautiful family and I wanted to be part of it. What are you talking about? How can you be part of someone's family? Olokuba, she refused their threesome. But my sister refused. She's like, hey, don't include me in that madness. Exactly. Can you imagine a married man proposing such to your wife? Jesus. You know, in 2000, I was in Uganda, and then I found him at Caramel. I was looking like, oh no, ate namugwakonga tandabi. Wamugwako nga takulabye nti gwe inirowe sister wa mukazi we nga takutegedde Jeff, what's up, how you doing? Yali asitudde oba yali asitudde I was like era nasirikira my dad pisha nemugamba lengera ndo asitudde omukwatira mu bwenzi bannayo busajja busekiganda omuntu yabyadde basajja be Uganda olaba bababa bosambu era abakazi be Bulaya abasimanyi bakamba simanyi wotuukayo bakubonyabonya yamwe abaleetera abantu okukola we batyo oli akutute akubeereddewo akuleese Bulaya ate era omuyisizza bwoti bambi akulinze mu jail akoledde buli kimu yamugumiikiriza newe bamusiba mukomera yamugumiikiriza. Of course, ate nga jukira yali akyali just mu recovery bya cancer atayinali the two baby girls, so it was very tough, but she made it through. She's a strong girl. But it's just sad to see, like, your big sister, she's the sweetest, and she's just going through all this rubbish. And people are all dragging her like they know her. They literally have no clue who she is. Timu ya Shiba ye pushinga bi audio ngate omukazi tabiri nako. Omukazi tabiri nako social media. No, it's because I think she wants to be relevant. But she's not going to be relevant in Diana's life because Diana does not give a damn. Like, she doesn't care. She moved on. She threw the guy out. Nga bachikweka. Kati weyagana. They took it to my parents, even to my parents, like my dad and my stepmom. My parents were like, no, it's your decision, but we don't agree with that. Like, it's a Christian family. The two kids are maybe into. Katinga, what would they do? Why would they go for surrogate? Kubanga people don't know Bambi. Why it would get to surrogate? Imulwadde Bambi. And like my sister had cancer a couple of years ago, so she's a cancer survivor. She had blood cancer. Bambi. Yafuna bone marrow transplant from our little brother. Now nakatona namuyamba. Kubanga folaba sister wangu kuzala ne last born we. Yali ku cancer bed ngali ku chemo mwana gwe. Yazala that baby omuto nga achali nga tanagwayo because the body couldn't take it anymore. I understand mukwano. Kati kanoneka kati oyo musajja kyava pretending oh you know about your situation sagala mbwate okole ki odemufuna lubuto kuba tetumanyi what may happen bichi nati yeterawo wacho kumva already he's bonking Shiba for like years, you know. But Shiba alabika yatuuka age n'alabanga emyaka gimuyitako tasobola kulaga omusajja ndoza namugamba me I want to have a kid now. Shiba yatugambye nali mwasa 5 naye giwera kweri. Yeah, money at the end of the day buli muntu ndaba nti nasingira ddala wala sister wo. No. Ani yagamba nombo ali asatu mu 5 Shiba. I think Shiba is older than my sister. Of course. Alabika. Yeah, she is. Kasista ko kalabika nti kakyali mu supu katoto. Kali so cute. No, the thing is chokolaba nga wegamye like it's just hurting okulaba omuntu ali so selfless nga bamukole ekintu. She does not deserve that. She's a really sweet soul. Abera mu bintu byakuyamba bana bali cancer. She visits hospitals. She has been in the news also in the UK. I don't know if you've seen some, but it was a very, very big story, her cancer journey and stuff. I was talking to my dad. My dad is also sick, you know. Bambi. He has Parkinson, and he's so hard. He's like, yeah, it's hard to see my baby like that, and we loved this guy and we welcomed him in the family, and he's just done the worst, really, and he's not even handling it. It's the problem. Mama byashiba kalungi byeyongedde okulanda
buli lunaku buli lukya tufuna ebipya. Oyo nno sister oba muganda wa mujja wa Shiba Kalungi era nga yaleeta bwino every day, every minute, every second. Twategezeddwako nti ebibadde bigambibwa mbu mujja wa Shiba yatta vidiyo ebadde akatambi akabadde katambula oba audio ebadde etambula, ategeezezza nti oli omukyala tabirinamu era tabiriimu era tabibeeranga namukko nga woowulidde nga wayogera. Bino bibadde batugamba basisinkana, biki kituufu basisinkana, naye ye yali takimanyi nti Shiba ayagala bbaawe. Byo biranze era byeyongera okulanda buli lukya. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ate waliwo abavuddeyo kubanga badifendinga Shiba nti omukyala muveeko, nti ekyo kya bulijjo. Bannange katuwulire ate nno omwami yavuddeyo kubanga adifendinga Shiba Kalungi. Mulaba muzina ensonga za Shiba zonna ezigenda mu maaso. Omusajja yebuzibuze so anenya Shiba bye yakoze byonna, ko ebyo byakazi babikola bulijjo, you know. Ebyo bintu bikolebwa abasajja bujjo tufuna abakazi ab'okubiri. Nenze njagala omusajja mukwate n'ensobi. Omusajja yenna ategeera ng'olimu ku magezi, ng'olina famire ye etambula, ng'olina ekyokufiirwa, tozaalanga mu nkiddamu. Omusajja yenna ategeera omusajja yenna ategeera ng'olimu ku magezi. Never have a child with a feminist. Kyekyobusiru ekisingayo. But feminists, they are come buckets for responsible men. Bano baliru paza abali eno bebalina ozaalamu abo Bashiba. Tokikolanga. Omusajja yenna ayimiridde. Never have a child with the woman you cannot control. Never. Eno baliru pazo bano bakasuku bebalina ozaalamu Shiba. Tebeefiirayo. Bali awo bulamu babutambuza n'agalaale. Omusajja olina family eyimiridde olina obuvunaanyizibwa. Never impregnate a feminist. But feminists bakozesa bukozesa. Kibaja abantu abaja gamba Saalongo, Onooma, biki. Nenze even ne mu bunaku bwange. I cannot have a child with a Shiba. Sikwesaawo. Ate abakazi bangi abamufaanana lwakubanga bamu tebali mu limelight. There are so many rich women abasinga ne Shiba obugagga. Gasobola bateekamu mazzi gange okujjako ng'era bagabbye bubbi. The future of my child is the most important thing in life. Buli mukazi gwozaalamu omwana agenda kudictatinga future y'omwana wo, either negatively or positively. How can you have a child with a feminist? And most so you cannot control. Ochoto zaalamu mukazi gwotasobola fuga. Omusawo mukulu. Singa buli bodde buno obuvubuka buno bugulu needi, obuli eno wansi obukyeyiyo obwo, nga kinoga matikabade kanoonya wakufumita. Ndio omusajja olina capacity efuna buli mukazi n'omala gazaalazaala. Abasajja balimu amagezi, they don't just throw their seeds randomly. Banange wakisiza mukaana akakatuula nnya nga kasiru nemanya nti akosooka teekamu koodi zange. A feminist, a woman you cannot control. Musajja yamazeemu amaanyi. Nze nali nsuubira bano balunnabe oba bano abasajja bano bapengepenga abali eyo, lunnabe bano bagulu needi abavubuka abakyeyiya, bano baani abali awo. Naye having a child with a feminist. Nze mbabuulira abasajja abangoberera wano. Okujjako ng'omukazi osobola omukontrolinga 100% tomuzaalangamu omwana. Nkiddamu. Okujjako ng'omukazi osobola omukontrolinga ng'osobola n'omugamba va ku mulimu leero otuule awaka ng'enkya togenda muwa mulimu mulala tomuzaalamu. Nkikubuulidde. Having the child with the wrong person is like a death sentence. Ye mwana mulenzi bwati wasobodde okuba nga ate avaayo omudifendinga naye nga womanyi nti wanino mu ggwanga Uganda wabaddewo bato simanyi tiimu Shiba, tiimu Spice Diana, tiimu Cindy, naddala oyo Cindy
beeyogererako ebisongovu. Omu n'atuuka okugamba munne nti nze alina omusajja oyo talina kwegamba, naye nga byonna bigenda mu maaso era omugambo gwo gweyongera okuba nga gupoloka. Waliwo wano omukwano gwa Shiba gwe basoyeza ebibuuzo oba gwe basoyeseza kajojjoji w'ebibuuzo, naye nga munnange agezaako okuba nga adefendinga mukwano gwe. Bigenze bitya bibi? Kale kino ensonga emulekawo okuba nti ye ali mu mawulire lwakuba musajja tulage ekyo batolinga naye gwabadde abotolinga naye okuba emabega mu bato mu bintu ebyenjawulo. Omusajja gwalina teyabba mubbe wuwe gwabadde ani gwabatolinga naye kubanga nze mmanyi Shiba ye batolinga yekka. Ani gwabatolinga naye yaliko mu bato awo ne Cindy emabega bibiri ebyali ebya show ebyo yali show bali bakola nkyemmanyi babasasula Shiba bamusasula ne Cindy ne bamusasula. Anti kati kimulekawo kubanga oli alina omusajja we teyabba mubbe ye yabba mubbe. Kati gwomanyi ki oba olina ye yabba oba simanyi muganda wange we mumanyi ebintu byammwe okutwaliza ewamu meaning y'okuba nti Shiba ne bw'oba oluddewo okuba azaganye nekiza feminist meaning y'okuba nti ne woolwawo ng'oloonya musajja mutuufu era otomera. Shiba yatomedde ki gwe kyogamba waliwo atayagala bulamu Shiba bw'alimu atwogera amazima tugende mpola waliwo atayagala bulamu Shiba bw'alimu laavu ati kati bwe tutunulira ekyala fulabadde Shiba agenda funa omusajja nga tamanyikiddwa bw'abadde nga lwaki tamanyikiddwa omukyala gwani gw'omanyi gw'alina omusajja avudde alina ne famire alina mukyala anti ye Shiba n'agamba ki kubanga olina omukubirako n'omubuuza ti munnange gwe kyogamba buli boogera byonna byonna bituufu bannayo oyiwiddewo munno omugongo si ekyo waliwo ebintu ebimu nga nawe ojja sikozesa weekako otegeere tugambe nti Shiba tasobya ku saidiyo. Ensonga zo nga wenkugambye ezo zikyalanda era nga bingi byetugenda okuba nga tuwulira era nga tulindiridde Shiba kanaaba ye kennyini ate nga oba oliawo amawulire ge twafunye nti yazaala dda era nti yazaala baby girl era tulindiridde lwanaaba akomyewo. Kyemanyi nti ebibuuzo bijja kuba bingi yamanyi byagenda okuba nga ayanukula nga tuvuddeko eyo kinsobola okutwala kakatono oli amawulire gatandise ennaku lweggulo nti Dr. Kano Kizza Besigye yabuze nti ono yasembayo okulabwako yali ku apartment e Nairobi naye n'abulawo mu ngeri gye yali tategerekeka era amawulire gadde gatambula nti ono yali agenze Nairobi okuba nga balonkinga akatabo akamu n'omukungu omu yaliko mu gavumenti era kigambibwa nti mu kulonkinga akatabo kano Honorable Lutamaguzi Ssemakula naye yabadde part of those people yali wakubaayo naye n'abaako ebyali bikola ki ebyamusumbuwa n'atasobola kubaayo mu kulonkinga akatabo kano. Twabadde tuli awo amawulire gatambula abuziddwa in fact abamu ne batandika n'okutambuza amawulire nti abadde mulwadde nnyo bwe kigambibwa ayinza okuba yafudde. Tubadde tukyali ku ebyo omukyala Winnie Byanyuma ono nga ye mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye n'avaayo n'akatutema nti nedda omwami wange mmanyi gy'ali omwami wange ali mu military barracks nti aba military be bamubamba era be bamwina era tubadde tukyali awo ne bakatutema nti ssaawa yonna ajja kubanga aproducingibwa mu kkooti. Simanyi oba bagenda kubanga bamugulako misango ki naye nga ge gakagwawo kati nti kituufu mwali mu Uganda naye nga yawambibwa aba military era nti abadde eyo munda nti ssaawa yonna bajja kubanga bamuproducinga mu kkooti. So tetumanyi oba misango ki gye bagenda kubanga bamuteekako naye nga gyali mu Uganda tabuze nga bwe tubadde tumunoonya oba nga bwe badde amawulire gabadde gayitingana. Omukyala Winnie Byanyuma akakasizza nti gyali era essaawa eno wenjogerera amawulire agatambula nti ajja kubanga aproducingibwa mu kkooti.
tujja kubanga byonna tubibatuusaako mpola mpola ninga tuli ku NCK TV era nkugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako era mawulire mangi nnyo gengenda okuba nga nkuwa tambula naffe mpola mpola tujja kubanga tubikutuusaako byonna byonna wenaaba bitambudde n'aba bigenze mu kkooti tujja kubanga tutegeera misango ki gye bamutaddeko wokka wano ku NCK TV tujja kubanga tugakuba tuweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga yes ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako sigala naffe tovaawo.